omusajja alyenye alina amaanyi ondoga Dr. Besigye tebamukutte mwana omwana n'aliko okukwatibwa kwa Dr. Besigye lwaki alyenye skin alina empisa embi poliisi emugalire toyinza kubika kukwatibwa kwa Dr. Besigye olwokuba gw'oli muvubuka olina amaanyi omukyala asajja babaza akantu kabe okumala emyezi nga 10 okukwata Besigye oyo nga batalina n'olyoka obikka okukwatibwa kwa munno lwaki alyenye skin alina empisa embi poliisi emunoonyerezeeko that boy ekyana ekyo kijja kikyabeerayo mu nkomyo tosobola kukola banno kintu bwe kityo you can't omusajja bamutte ne bamussaako empingu gwe n'oveeyo eryenyi sikini ssebo n'olyoka obikka sitole ya Besigye kati Besigye etali mu kkomera lwaki bannayuganda musosola be basibye ekirungi beesanzeyo bonna eruzira bakoleyoako munnayuganda anika fulaga nti firi Besigye bannayuganda mukomye obusosoze mu mawanga ne Besigye ali mu kkomera basosola mu mawanga bali ku mulwana balina futwa bali ku mulwana kati bonna bali ku alyenyi sikini omala ali ku kitanda ono afande omala ali ku kitanda nga temwogerako lwaki mutosola bannamu abafamwe alyenyi bamukuddeko musango wakubba kasimu Dr. Besigye ali ku musango gwa treason kulya mu nsi yonna lukwe naye temumwogerako lwaki musosola Dr. Besigye ali ku musango gwa terrorism butujju ne Dr. Besigye wanne naye ayogerweko nze nkuba omulanga gwange ffe ba silent naffe gye tuli twagalayo ku Dr. Besigye ayogerweko yayogeddwako naye maama kakati Sam Omala yeekuba akasabbuuni ng'ava mu operation ensigo zimutta president yagaziwa mugafaako Sam Omala yatubeeramukko wano nga achudde Dr. Kanokiza Besigye akati ebyensi byewunza Kano Besigye ali mu kkomera Sam Omala ali mu ddwaliro e Mulago bonna teri ali wuwe tewali ali wuwe obirabye nga mu 2 ngenda bera California goli wano odaga agogenda kufa 227 28 oluva mu kalu bwe bati bajja bayo gwe batta banyasinga okwogera ntambi nga batta embwa ngogenda nanfa atokufa obufi ye omanyi okuma polisi ya Uganda ekola bakukwata mu dakiika 10 Nakuleta mu court saa 12 nga n'omulamuzi yatuuse dda wali akulinza akakukyemulire. Uganda Police, thank you. Mukola nnyo baba. Twatandise no campaign ewaffe ekisaasi. We want alien skin command mu court. Naye bwe tuyinza kukwata mu Uganda Police. N'omukwata mu ddakiika 10 ng'omulamuzi yatudde. Ezo saa omulamuzi aba alina waka. Babeera mu sawuna abalamuzi abanyankole. Ng'ali mu kwota. Ng'olinga akwata akamyo. Naye gwe munno n'omukwata omulamuzi waali mangu nambiro nnyo. Genda mu nkomyo. Ma Uganda Police ngekoze nnyo ku luno. Erimba ku bizibu tulina mu Uganda ne badda ku nsonga eyo. Ku nsonga ez'amaanyi ne badda ku nsonga y'essimu obusimu. Gundi musajja waffe Luko Wesigiri yakakola interview nga 17 kasonga kamubwe kati. Ate naffe ne tulina omujjamu akantu atubulire lwaki bamwanguyizza nnyo musindika mangu nnyo bamuyisa oba nkyogere ntya mu Luganda ne bamwanguyizza omujjawo. Tugenda mukubira essimu ku Sunday National Address Luko Wesigire. Naye ffe twagala okukakasa bannayuganda bonna bali ku Frank Antambi. Mutugenda kufuna bakanso waffe tuna kanso waffe concert Nalukola mumanyi kanso Nalukola. Tuwenga tufuna production warrant abenga kimenke akomawo ku Monday alino bba mu coach sikutuusanga mwenda. Kubanga tulina amawulire ageesigika ekkooti genda kukola nga 7 kati mwenda agenda kujja mu kooti yawa muntu ala mu kooti ya Kisekwa oba mu kooti y'amateeka. Egesho wife huyo yabingambye. Alien skin yagaza ki abalwacha wamba internet lwachi yaliko. Gwe Shalom. Wanji? Alien skin yakomeza akayimba kafaka uja bless. Omwana atuse bustoyi ba alien skin yagudde mu bintu bindi. Nenna olova amusudde ekigu. Omwana alien skin asudde kibaza abantu ale batadde week eno. Alien osudde nyimba z'abaana. Bruno K akafuna chance omusajja akomye watobye. N'ogwa mu luyimba lwa Bruno K alien. After 8 years. Omwana oyo. Naye nga ajja kuvaako. Kakati agenda kuvanya kati omwana akubye kinnawolovu. Kyokka akubye ekimba kitambula ne bakwata alien skin. Kati alien skin abisse kinnawolovu. Lwaki omwana oyo akwatibwa nga tulina ennyimba zaffe empya? Alien skin agudde mu kyacha Magero. Kyamagero adda akomyewo ku radio 4. Kyamagero so nagende China. Yakomyewo ku radio 4. Alien skin awagudde mu Kyamagero. Oba Kyamagero agenda China. Mpozi agenda mu China town.
Wallahi mbadde manisha amagala ali China. Kumbe agenda mu China town. Yakomera ali ku radio focha amagero ali ni wabiri nyemu. Oli serious ndambi. Twala byange buno obudde Big Eye yandi badde akola n'ekivulu encha kubanga kyalina omukisa. Buno obudde Big Eye agenda akola ekivulu oba agenda ku Supremacy oba ku Molecule oba ku Classroom akola ekivulu. Kubanga kibande bamuteera atali amawulire mangi nnyo. Aje kuyaya. Buno obudde musubira okubanga Fiki Gather ali mu studio akuba kayimba sira lwaki yebasa afunye chance. I know. Buno obudde Fiki Gather nakubanga ayimba kuba watayimbe kati tekera kuddamu kuyimba Fiki Gather. Bakube. Fiki Gather. Era buno obudde tabeerawo omuyimbi. Buno obudde tabeerawo omuyimbi ate oluyimba kobere comedian sazaamu ekivulu tubanje ekintu eki alien skin. Kireka wakalo nantongo. Mu kimanyi abalamuzi baligenda mu luwummula. Ati go abingambye nga musanvu. Banange go angambye agamba. Kakati ate ngwalien skin bamuleka. Nabikugambiddewa. Tovola bafencha. Mwagadde muno omutera okwogera nga mwesabirako. Encha Nno shalom. Tugenda kera wa council nalukwere Masengere. Tuandike production warrant baleta alien skin mu court ku Monday tufune bail. Twala kakaluka court. Akakalu the dry one. Akakaluka court awozenga ava bweru. Kubanga omusango gw'okubba essimu sigwa akutta muntu. Okubba essimu y'obukadde obusatu. Ne police emanyira. Ate mwana yaganya munange ekola. Nero tumanyi nze mu kusooka nabadde manyimbo bamukwatidde byamufu kumbe bya ssimu. Gishu wife. Faine Shalom. Faine Shalom ne alien skin ku H2O ku Monday. Na spendingirako obukadde bwali musanvu. Ngate mwapa. Yabyo essimu y'obukadde busanvu. Nsome namba. Police ya Uganda. Uganda police. Nzenna ya police ya Uganda. Bakozesezza obwangu kumanya ne coach ya Uganda abalamuzi bakola. Sawa 12 abandi badde mu sauna. Badde mu court nga balinze mu sibe gwe baleeta. Abali badde ku spire kalwe ka sita. Nkugambye abandi badde ku stipa kwa mu Uganda omulamuzi abula. Luli yajja kubya aji. Teyajja. Naye kugwali enyi sikini bannanga omulamuzi yaluddewo. Yagenda na mu sauna. Uncle Palaso muwulidde olabye video ye? Uncle Palaso nabagambe mayanja family ya manyi nga muwakana. Uncle Palaso akoze bulungi akoze submission ennungi ng'eringa yange. Toyinza kukwata muntu awadde abavubuka abajje mu bubbi abajje mu mbeera embi n'omukwata omuseke ebisango sange ebijone kubanga mwe muyisaawo ekyammwe. Kamala okufuuka mugira mu. Muyinza obbaano nga mbirabanga ebyokusaaga ayinsikirira musango gwa ssimu. Naye nga bagenda muleta mu kkooti bamuseke ebisango ebirala ebinene. Okugulawo 5 z'endala. Kati baagala bakanso beebulizaawo musima akubba kasimu bagende muleta mu kkooti bamuseke agasanga agalala naye tubalabula. Balabule nsantambi balabule. Banange tubalabula. Abatakimanyi alien skin is one of the most kind people I've ever met in my life. Abantu bakimanyi beka. I'm second. Nzona ko yasobola kulaba alien skin. Ndambi gwe yantwalayo. Alien skin nampa milioni namba nga ya mafuta. Nangamba atonsanze tume tusumasumbwamu naye kankuwa amafuta. Nampa milioni nambe ya mafuta. Nzijukira yanchijulirira. Tovola banze oba alien skin alina omusango oba talina ngenda kugwa naye. Ale Shalom. Sigenda kuta. Shalom. Waliwo akalowoozo kagala tuyiseewo akalowoozo. Tugenda kwegayirira gavumenti ya Uganda. Fe tuteekeyo nze naawe alien bamute. Kulo omutima gwo omugabirizo omuvujirizi. Shalom. Kasamwali ku national address ntambinaga mu Milky Bay #1 TikToker. #1. No manya agala kulya. Ne manya brother agenda kulya. Tewaya musinga. Nsambi akola top 10 yafe tujimanyiko. Naye keni gwakola naye nga sijimanyiko top 10. Nangamba gwabadde kutegejeke ne kasuku. Temwabaddewo twakojikola ne Junior ne Lilipano ne Bruno K. Oyo twatuddenga boys do muchure. Era fenna ne tugamba Milky Bay yasinga. Nangamba nsambi. Yasinga Milky Bay yasimulira nganako. Nze kasako statement ne manya. Abana bayagamba bwe kisoka mu yivu yasoma. Nengamba Milky Bay ali ngawo kizuula. Kumbe sembulu mandu ayisawo bibye. Kogwe kikuye point. Wane ngamba by the way. Ne Luwilight ne Musako Luwilight. Nayo yagala kulya ne ntambi ngoge nali abaana bano.
Why?